King Saha bamuguddemu si waswago wabula muli wankwe era nga ye awagira kibiina kya NRM wabula si kya Nuupu. Fulufiga yaleese obujulizi bwonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Bajjo avudde mu mbeera olw'obuseegu obusukkiridde ku social media ensangi zino. Takomyeko n'atabukira ne Best Hotel Busega munnange nti obuseegu eyo gye busibuka kw'otadde n'okulya ebisiyaga obutambi bwonna weebuli mu maaso awo. Farida Nakazibwe ne muwala we bannange nabo byonna babyekuze. Chosen Becky alangidde dictator Amiri obufumbo bwo mitawana mierere mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesi wanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisabye ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano munange sigenda kulwisa nti tubadde tuli mu weekend mikolo gifuuse emikolo era nga munange wengwiridde ku mukolo guno gw'olabanga mwana muwala yayanjudde ekifaananyi kya musajja omusajja ye kennyini nnyini teyalabiseeko era nga Bestman yakoze obuvunaanyizibwa bwe munange ekifaananyi kya nnyine Kawasa wamma nga takiyita so bannange banatwaba obuwala omusajja ataddeyo n'akulema mwanti ndi bweru we najja tujja kwanjula kati n'ebifaananyi twasazeewo tubikkirize mulina okutwanjula mulina okutujja ku lujja kale bwe tuli bwe tweyongerayo ku nsonga za King Saha ne Dr. Jose Chameleone era nga bimaze okuyingiramu omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi mulina maaso awo ng'aleese obujulizi era nga yeegamba nti King Saha azannyira ku mutwe ab'ekibiina kya Nuupu nenga ye gyebuva ne gyebukoma tabeerangako munna Nuupu wabula ye awagira kibiina kya NRM n'awa n'obujulizi awo nti era n'akathimbi yakalya ensangi zino ng'ate omugenda okuwulira Fulufiga nga abyogera ate nno mwegendereze nnyo ebigambo bya Fulufiga. King Saha wajja nosale musale nakati wakavaayo bafuna ebi ennaku zino emabegako wagenda ne Shiba n'amuweza padi naawe n'akuwa eza company number wazayo ne bajjemba ne bakuwa ebi omwana wajja nosale musale yafumba ewuwo kati agamba ndiki tamwaga avuma okufa bufi mumuvuma okufa former RDC wejinja Eric Takwa nina ko mareyo Edikenzo yakakuwa milioni ya 10 wagasayininga ne wagenda makaga genosale musale wa it is okay sinagana ne lwaki obero pretending nga buli kasana ne mutuvumisa no tulaga nti noli wakyala nnyo oyina aba emundu eza ezotamba nazo aba majaba era mwate munumba gana King Saha kubanga avuma ne munoza ne mujja kumukuba kuba mutuma ndowooza amumanyi King Saha ina majje ane ne patrol ne pick up yenyine emugoberera mwana wa mukuru yazalibwa maka bazukulu ba Jerusalem musale aba beyazala mu mwana wa Jeno bino menjoga Jeno andaba ku TV kati ntumanyi mulabi wa kimanyi nti Jerusalem musale andaba yawa viewer neruli obani yali amwogerako letwaliyo yali ani amwogerako namugamba namukola ati ngayogerako King Saha kakati kubonna nze naliko ne babajjabo nga bakute babatutenenuzira nga bayina olunaana nabitekisi siri kyerabira nga fetuwoza people power era wowe nga batulimu nga bayina nzibu nga gobakolera nga nze simanyi gobakolera nga ndaba sente mpya tuliye okufuba ofiti kolaki kakati kubonna ani akubyani emiggo benjogerako bakimanyi bibadde ebigambo bya Jennifer Fulufiga Nakangubi nga munange agezaako okubuusa abantu ba Nuupu nti King Saha yabazanyira ku mutwe naye nga tawagirangako ate era tabeerangako wa Nuupu wabula ye wa NRM nti nekisooka n'omukyala gwayina ewuwe amufumbire ettooke munange mwana wa Sali Musale era naye ennyumba ya King Saha munange taata w'omuwala Sali Musale ye yagimuzimbira kati mu mwenna abasanyuse King Saha ng'avuddeyo okwataakinga Dr. Jose Chameleone biki mbwali kuswaga munange ye King Saha abeera ayina ate byayisaawo kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewa Chosen Becky munange avuddeyo n'akolako post yako ku TikTok ku Facebook nga wookalaba n'agamba yeebaza abaami be mbu be baana be abamubeereddewo mu buli mbeera yonna mbu ate bo abaana be tebasobola kumwefuulira yadde omulundi n'ogumu n'akatono ne twebuuza ate omwami omu husband dictator Amiru nga ye tamwebazizza jjukira
n'omwana ono omuwala buli omu yatuuma erinnya lye ataata dictator Amiri yatuuma erinnya lya Kisiraamu ne Chizoni Becky naye yatuuma erinnya lye kyayongedde otwakasa nti bano abantu ababiri era bikenkwatagana munnange tekyaliwo kale bwe tuli bwe tweyongerayo n'omukyala Farida Nakaziwe munnange ne muwala we ono nno nga ye mwana we omukulu bannange ekiwala kikuze omuwala akuze era essaawa zonna twalirya ebintu naye munnange bajjaji bo tebeewummuzaako naddala abasajja batandise dde okugaba bannange ekiwala nga kiraka bulungi ekiwala kikuze biki bannange akanamba tukafunye tutya nyongera obbajjukizamu mwenna abaagala oba abaagala okuleeta amaddu ku mwana ono akyali muto lwa mubiri ate era akyasoma so muleke omwana atuukirize ebirooto bye abeere wa mugaso eri eggwanga ne maama basebbutobuto n'ab'omululu batandise dde okwagala okubuuza akanamba sijja kabawa niwe munaakula mutya kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewa bajjo munnange mulina maaso awo ng'akaaba amaziga olwa bino ebigenda mu maaso ayina obuseegu eno baana bawala beeyambula eno abasajja beemyusa beeyerusa bannange kiri mu Uganda ndowooza mukama naye addeyo ku Namulondo ye n'anyeenya n'omutwe kwegamba naye bibulamu buzaako entandika gy'abitandikamu mulina maaso wano ng'ayogera ku Best Hotel esangibwa Obusege ejjudde obuseegu ejjudde obusiyazi ejjudde buli kimu tali muntu agenda mu bimaaso mulina Best Hotel Ebusega kati Best Hotel Ebusega tesobola kuwangala kati mu recording video eno kati mbakkiriza kati egundi y'Ebusega wali bimala tesobola kumala myaka 2 ng'eri ku maapu egenda kugwa bateekawo n'amalaalo kuba Katonda takkiriza mu bintu bimutyoboola ebintu ebisinga onyiiza Katonda kulya bisiyaga obwenzi bunyiiza Katonda obwenzi bunyiiza Katonda tawa mukisa bwenzi buli lojja n'oteeka ebitundu ebyekyama waliwo abantu abakuba akasabbuuni kati oba okoze ekintu ekyo ng'omuntu akuba akasabbuuni aba azina musambu oba muzimu gw'atamanyi osobola okuba nga oli musajja nga nze bajjo ndi Uganda nendaba video ya Gloria Bugi nekukuba akasabbuuni Gloria Bugi naye mba nzina omuzimu gwe simanyi gye guva ekyo ekyo ekikwambala ne weemazisa kyoyo kibinyo kiva magombe kati olowooza obuwomi obwowulira masturbation buvaawa obuwomi bwowulira mu katabu buvaawa egyo giba misambwa emyoyo gyasigala ku nsi baba baafa dda gwe omuli olukuba akasabbuuni okola bwoti nti ayi maama nyumirwa wowe kumbe oli mu kulya lubaale oli mu kulya musambwa oli mu kulya muzimu ate ng'omuzimu gw'olya guyinza okuba gwafa accident ng'omuzimu gw'olya guyinza okuba gwafa bwavu ng'omuzimu gw'olya guyinza okuba gwafa musezi kati muzadde abaana b'emyoyo mu bbanga mu basezi mu balogo mu batemu mwe muzina businyi mugamba masturbation kasabbuuni masturbation is a sin kati njagala video mugisalemu mugitambuze Sire Queen nakulanda babavike kabalagala bamalaya bonna abakolanga amabaala nga betunda tebali successful Busire Queen lwaki tebugaggawala bata tebufumbirwa kuba butambuliza ebitundu by'ekyama ebweru ne bwe busika ne bugati bunonya bugumu Katonda tayagala kutambuliza kitundu kya kyama bweru mbayo Sire Queen omugagga mbayo malaye yali yetunda omugagga bino bya ajati bye muvuma bino ebyambala engoye bino mbibagamba from experience ayagala ayiga atayagala jewa nebi ekitwe kyagende bino mbyogeranga musajja wa Katonda baba yagala yiga ba ajati bengoye nabambala gomesi sente z'omuwa ziba z'amaanyi okusinga sente z'owa Sire Queen kuba Sire Queen n'obanga ali ku mazima obanga agulawo mugule njagala kaaba because ndabanga eggwanga ligwawo njagala kwetuga bona buli malaya ne waba yali akutte ku sente nga zijjuza pipa niyo olw'ebikolimo n'ebisiraani byaba nabyo tasobola kugaggawala ayima mpayo malaya omugagga kati ebiwala birowooza okweyambula kya bbeeyi naye okweyambula bisiraani ze nyinza obbakabirano ku live mwenna nyinza singa mbadde nsobola okweyambula nga sikwemnani beeyambulidde mpayo malaya yenna omugagga mpayo malaya yeetunda nga mugagga ebbalaza bamalaya bonna zaagwa ebyo ebikazi bina Sire Queen mpayo ekiri mu bufumbo naye ebikazi ebifuroye n'ebikazi by'emmere ebimanya ennaku yaabyo byebikazi bemuyita ababi nosanga omukazi mubi nga alina omusajja sibalamu mugagga kubanga omukazi omuyita sobola kulaga bwerere bwe bweru kakigulo lya Bugi mu kiwenda ku 2 nga kigudde kivudde ku maapu nabagamba waliwo akakazi akali nga ku intaneti kuno
mpulira omutima gunnuma gwagala kuvaamu n'akatago kannuma n'amawoni buli bw'ati ate munnange Bajjo bw'avuddeyo mbulumi obw'ekitalo nga yennyamivu mu bino ebigenda mu nsi yaffe Uganda. Kati sitaani ye takyatuma wabula abantu ate kati be bamukima n'omukima be bamweyitira kuba toyinza kungamba nti ogenda teekawo hotel namba ng'eyo hotel gy'otaddewo nga yabuseegu bwerere yakulya bisiyaga. Mukama Katonda kyokka ekyewuunyisa abasajja abafumbo baleka abakyala baabwe waka nga n'ez'akameeza tamuwadde nga tamuleyadde n'akawala ak'omunda nga takamugulidde kyokka n'agenda ne yeemala goga n'ebiyimalaaya naye nga bannange kibannange essente y'ekibi mukole ebifo eby'obuseegu simanya bimansulo bikine essaawa zonna Mukama agenda kukoma. Mukama alina ensonga lwaki ebitundu ebyekyama yabikweka nga byo birina kuba byakyama. Ono omukulembeze gw'eggwanga yavuddeyo n'agamba nti abasajja bamuloopera bw'abakazi ensangi zino bamugamba emimwa egyogera n'emimwa egirya emmere mbu bamugamba nti bakole ki bw'aba nga bali mu nsonga z'omukwano bagikozesa eri wansi. Munange omukulembeze gw'eggwanga n'avaayo n'akyogerako kati raba buseego butandise kuyitingana wonna wonna. Kale Mukama atusaasire. Ngenda kuba nga mbatuusaako omwami ono ng'alojja ku kye yalabye ku Best Hotel e Busega ate mweyongere okwerabirako ate sinakindi ensi yaffe twongere ogiteeka mikono gya Mukama kuba wano we tulagawo obusungu bwa Mukama essaawa zonna bujja. Kale nze munzikirize mbasiibulire wano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala. Mukama ebitundu eby'ebweru yabiteekawo nti okugulu emikono ne feesi n'omutwe era yali alina ensonga nti oba ebbeere oba ebitundu ebirala ebyekyama bikwekebwenga kyokka maama ffe byatugamba tukweke ate ffe byetwolesa ebweru. Nyongera obbajjukiza essangaalo ebukalango liri ennaku z'omwezi nga 28. Abaayikano nkakoze kiro era ng'ekikankwesezza ekiro ndabye nga bwebunakya ku makya nnyinza okwerabira n'okwekweka neekwese bulumu yange envuddeyo omukyala tampulira mundaba ndowooza neekwese mu kinaabiro wampulira simanyi nva ku Best olwaleero bannaaye bulijjo mikwano gyange gimpanira era ogyogendeko ku Best ogyogendeko ku Best ogyogendeko e Busega. Rero nange sibadde mubi nga nkwata obudde nakwata ensimbi yange ngenda ku Best. Bwe ntuuse nsasudde emitwalo 3 VIP ya mitwalo 3 ordinary ya mutwalo nga mpana mu VIP. Bana ekyendabye tekirojjeka simanyi bagenda kibanyonyola mu kitegeere atandaba bulungi batadde kuno screen guard nakireka kikwata mu kamera. Ntuuseeyo ku Best bannanga tamanyi Best sembera nkunnyonnyole mujje mutegeere biki ebibeerayo na biki byendabye ne bakyala baffe betuyina eka n'abawala betukwana essaawa mu esootinge. Ntuuse mu VIP mu ordinary bw'obeera wansi abaana bali eno babeera mu kkuba mazzi wabula naawe alinamu olwomala kiri kyekifo kyenzudde nti okumala tebakuyinaako buzibu bwena gw'osanga ng'osobola olaba kukoledde oli waddemu okwegadanga naye nga bw'onoogamba nti oyingidde supermarket nga bw'onoogamba nti oyingidde owino oyagala bumundu oyagala micungo oyagala miceere Best yo wino y'abakazi ndowooza mu Uganda sina ndowooza bwe kiri. Abange ani yali alabyeko abawala abali 12 nga bonna bali bwereere abaffe ekifo kyenjogerako nsanzemu abakazi abakwata mu 12 nga bonna bali bwereere nga bwe baazaalibwa Adamu ne Eva. Ekifo kyenjogeramu nsanzemu abawala nga tekuli ayina buzibu mu kumwegattako wabula nga bonna bawala batira be bano betukwana ebweru nga ba girlfriend betukwana nga ba girlfriend ne batulira enkoko. Gwe owulira akusanyusiza ekinene nnyo kuba leero lubadde lwakuna ekinene nnyo nnyinza okuba nsanzemu abasajja 4 mulimu ebitebe bya bumbu sofa tekyetaagisa mukwata mutwala mu loogi busimanyanga nkusiimye ate tugende mu loogi nedda awo gwe gw'osiima n'owulira ng'omwagadde awo wontebe we kiggwera mu sitayiro yo yonna gy'owulira gy'oyagadde. Ntunudde ne ŋŋamba kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lino naye ne gavumenti esirise ndaba banoonya lwako echoice simanya lwako echoice yayogedde kino yayogedde kiri mwagala kungambamu abasajja ba gavumenti baminisita betulina nti ku Best temumanyiiyo awasinga obuseegu n'obwereere oli naayogera bigambo gwe n'obifumentirizaako naye wano tulaba live banaye badde ku Best bakazi mmwe bawala baana bawala mwetereeza obudde nga bukyali abaana balina amabeere mato temulimu wabbeere kadde twogera ku bantu abalina experience mu sexy
nga bw'aba kwatidde ku musajja aganya bagenda kudda nga gwe ne bw'omuweeweeta talinamu yadde ettondo lya feeling lyakulinamu. mbadde ndi ennaku zino mbadde mu experiment zange nga ngenda nnoonya nga bw'onoogenda ng'okebera olabye ebikugambwa bituufu. Ntambudde ebifo ebyenjawulo leero kamba nimize ku best. Ogw'owulira gw'oyagala oba abadde yeebase n'oli ng'omwagadde gweyingira na bupiira ate n'omujja gamba bagenda fiirayo abaana babakebera sirimu buli wiikisi 2. Omwana babeegattako okugiriisa kituuko weegattirako gwasiima n'okwata ssente n'omwazi omuwa. Sirikoze nze nga nze ndi musajja mufumbo naye endabye kyesirabanga. Nvuddeyo nga ntidde bane bwe tulaga tewali bufumbo okwana kwaweddewo abaana tebakyakwana ate baana banyinaza ki ekibatuuseeko. Abaana balenga mama yabuyitanga bugaaya baana balenga obusolo bulinganga lumonde okumala si kinene. Abaana tebeenyinyala. Baana bawala muyina omuze omusajja najja bannaye mwetereeze bw'obanga owulira omusajja onoomwagala tomuliira budde yessawa mutandika okusalawo. Kwata ekizibu kyokuba ffenna abasajja tulina ebizibu. Buli mukazi omufumbo gwe mulaba eka ayina ebizibu ky'omusajja eka. Nze ekizibu kya mukyala wange kyalina nzisingira ako nga tezisusse mukaaga naye yaguma n'ategeera ekizibu kya bbaawe. Mbadde njagala mulye essaawa bino bye mwalinzanga bannyaffe bye balinza bakitaffe nga abakazi bakyali batono. Ebyaddala bye balinza bakitaffe nga abakazi bakyali batono. Essaawa zino abakazi mutu outnumberingze. Mind you, it's not even outnumbering. You guys are beating us by 4. Mutusinga emirundi ng'enambungi. Ekyokubiri abasajja tebakyalina abavubuka tebakyalina ssente ziwasa kubanga buli lweteko omukazi ewaka that's a responsibility. Eryo ssomero bagenda ozala bagenda kusoma. Bagenda ozala bagenda kusoma. Gwe kennyini ogenda kujja n'omutwe gwe omukalu gwetaaga osiba enviiri. Alina okuliisa buli lunaku. Alina okunywesa. Akwanye bukwanyi oli girlfriend buli lunaku omukubira olinawo ka emergency. I have an emergency neetaagayo 5. Can you please send me some 20? Can you send me 100? Wabula bagamba omuteekeko tomuteekangako. Ndowooza it's high time. Ebifo ebiba challenging essaawa zino bingi. Ebifo ebichallenging abaana bawala bingi. Nze nina omuwala gwe nayagala emabegaawo ngenda bawa story yange. Naye olwaliro nyinza obutagimalayo kozi ndi mu kwebbirira bwebbirizi. Essaawa yonna bakola ki? Bansanga. Nina omuwala gwe nayagala emabegakaawo. Sina mabegakaawo budde buyise twali tumazeeko ebbanga ntusaperatingamu n'ensalawo muddire. Naye obulumi bwe nayitamu bwantamya okwana abawala. Kati njagala mulowoozeemu gwe gwokozeeko omuvuyo omututte akwanjule w'omututte si bwe bakuzaala. Akutaddeko aweza n'akakadde k'ensimbi wagaana omuwaako. Lwogenze gwe tosobola namwoleza yadde essaati yadde empale otwalayo sekisi nga malaaya. Naye nga gwe mukujjako yakusasulidde boda akulisiza akunyweseza mind you ne mukugenda akusibuza emitwalo 5 ba 10. Okitegeera? Ddala bw'agenda wali nga alina emitwalo gye 5 agenda kumalako agenda kwegatta amale aveeyo ng'amaze. Secondly asigazza takonye nti atutta omugugweka oli gwayeegasseeko tagenda musaba za nviiri. Njagala mukimanye nti bakazi mu ekikendezo obufumbo at the moment buvunaanyizibwa bususse kufa abasajja. We have a lot of burdens. Mu process y'okubawasa we lose a lot mind you. Tufiirwa bingi okusinga bye tufuna. Mugenda ne muddawo ne mwefumba ate kakati banazaala mamalaya ate kati bagenda kuzaala ku best mami. Kyogamba omwana gogenda okunzalya ngenda mutunda mu hoteli nga ngenda mutunda mu bukyanga nti bagenda mutema ebifyo. Ngenda musengenda kamuchoto kunfumbira mmere ngaluku. Oba gwe wali oyagala kwa mugumba. So it's time abavubuka babuusa. Bw'oba okikwana nga kiganye ngenda balagirira ebifo ebyenjawulo kuba kati ntandise okubikolamu save. Ng'oyingira ku ssaawa 4 zigenda wera 2 nga weegatta zigenda wera 5 kitundu nga mwawukanye. Mukyawaganye naye nga gwe sekisi abadde akulumawo. Mwe bawala mmwe mwetereeze it's high time you people okusobola okwetereza tusobola okutambuza Uganda egende mu maaso. Tulina ebizibu by'omukulembeze temututeekako na bizibu bya sex. Nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole
kyebayita bright future superior unique manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kulaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kaffe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tulina expowerman, wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okwekubisa enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias.